brother ine myaka emeka mukadde nali muto kubanze memory je nina kutaata eriemu nga afa yafiira mu ntebe nga bwoli awo nga muyimiriddeko bwenti yali akedde yali atwala mukulu wange adda ku Madirati nga amutwala wa Katolu Bwama nafuna ataaka kati ngino laba muzeyi yesikaawo muzeyi mama aliyeso obuweke n'abumuwa yesikane nagukola kati ate Madirati bwe kyakwata ye ebimalayo ate ngoza champita bireri achabimpa chance yokuba nti nje nyimbe muntu olwakwesambye naye nga naye tamuka nenga ate ye chiko bambi ayagala nnyo kubirako Madirati simu nemuga Madi obuliro otyango olaba Bobi Wine Daxi Banjo Besula Kamiri Kenzo nanga mwana kiba kiwulika nga naffe family yaffe yabitone okusaba mu buwonzi muri basatu mwenamba nyamba bambi omusike ku mukono nange binnemerera ndi muto bingi byesimanyi naye netaga ko buyambi bu direction yo mwana mbiriko kuliko mukonako kulokusatu nti ogamba ki tekonsonga ziri goloza sente noge wanje ola sente ziri ku muti onje naye bakuba mugana nge mumanyi namanya ali mu baddemu ne muga baba tewetaga kunyombesa bwoto kuba bwana mukula ne muga baba plani ki konsonga ya plani ki ombuza plani ki sente gwazi nkolera zinoga ku muti ne muga baba tewetaga kuyomba badde nkubuza plani ki kubangira gwamanyi bwotambuza obulamu kati era nze ngamba nti kino kye kiriwo nensirika nengumira nenga kati nno bino byange byakwenye yangambe ekigamba ono kyali kizito tuli balugana naye buli omu alina obulamu bwe biki kale nga bwe bityo mu mbeyo nenga ye mwana nane mugane baba sikutegedde mwana kubanze sogedde mu awo yali akambwali ya kitaawe ekufuna noma ebintu bya commanding si birungi bulo nobo ine erinnya ogena mu kifo commanding abantu sigo abakola Watu mu kilabu eyembalala DJ Madirati na commanding DJ akobo luyimba mu ngeri ya lugezigezi nnyo DJ na agano dukwe olumbo lukube ze Madirati zagambye katobe abayi Madirati yagamba ga mwana nagamba oyimbe nyimba uyimba nga gravity nyimbe ezenyuma zirakuba bite babikuba goza kikuba kiti ekyo mu mutima ningo olaba bloka ya nini mu mutwe yenyini yakuba mu ogutuli ninga ate erevudde ku ye ya commandi ngawe anyway ize olima tumaze dukola kati tuli mutekatekeze kola video olimbulo twalukola tawo nga lulungi ku The Truth Media go subscribe follow lunaku lona wo tulabira wonna woli tugamba nti webale kubanga koli ku The Truth Media naye nga ngenda kugamba nti ekintu ekisinga obukulu mu byonna bwe bulamu oba n'obulamu oba olina buli kimu ate kati ng'essaawa zino tugenda habbo ebintu gundi products za Habbo zikola okusinzira ku buli kimu kye tukola ne abo ba Jots Habbo products we bagiramu Jots Habbo products bakugamba tigenda yo obetanire bayina ka bakayita ka main secret main secret yes ane chama cy'abasajja mu buli tokola bulungi main secret wali okuyamba bakirizinga bode byonna babikola arabomba agadde ba cleanse bayina cleanser bayina ka main secret ako ka mu buliri omusajja ate yagala mu buliri totuka mu kyenda okoma mwanaawo bulungi nnyo bakumazaayo era bulungi abombettanira so bayina kye bayita abaama abatawanyizibwa gundi prostate cancer prostate cancer naku zino ali mu baami nnyo bagamba eddagala lya prostate cancer balina balina ebizimba bibonya abakazi ebizimba mu lubuto tozaala oyagala kukulongoosa munnabaana eddagala baliyita balina bajotise namba y'essimu kweri okwo ate ne tugenda omukulu gy'akolera Crown Japan Katwe buli kimu bakikola ebyamasannyalaze twakamala promotion zonna zigula zeki zonna zigula zolina enki sente bademu netamalayo zonna zigula enki esente zolina zonna zigula zolina Japan Katwe zonna zigula bw'obozera nusu bibiri ofuna kyofunye bw'ojja n'ebitaano ofuna kyofunye mutunda toothpicks tubirina ezabyuma electronics so Crown Japan Katwe kubya electronics ebyomu nnyumba byonna wetaaga
as long as ononyeze ekintu ky'omunyumba ekiri genuine gena Crown Japan bamulonda ye president wa electronics okitegera namulabye ennaku zino ye ne Mami Gadget yani bali bati oli agenda ebisinza agenda bimuwa neŋŋamba onalina Naalongo oli sijja mwogera abantu bamanyira anyway nenkugamba nti Crown Japan katwege naye ku by'amasannyalaze byonna eby'omunju bijja kubanga buli kimu kiggwa then netubeerawo n'ow'emmotoka bamuyita Sula Motors genda Bulaya komawo gwe kasita otuuka mu Makindi buuza Sula Motors aliwa ku lw'emmotoka tewali amuwunyamu wadde webale tebakulimba bw'otuuka mu Makindi mpola byonna abikola bulungi nnyo bamuyita Crown Japan katwe then oba oyagala okugenda Sula Motors bamuyita Sula Motors oyagala kusasula mu mpola emmotoka yo Sula Motors abikola oyagala gitwala mu cash oyagala mpya oyagala eriddeko kuswapinga webale Sula Motors abikola kalate ogenda ebweru oyagala kugenda mu UAE countries kukola bw'ogamba Uganda eganye naye nawe akasate kange njagala ngende nkazaalise nkazimbulukuse babayita ba Hayes bali awo Lubowa enamba y'essimu kweri aba Hayes jobs abroad bakugamba nti buli kimu basobola okukikolerako omulimu gubaawo era ate balinawo mirimu bakugamba taata olidda kati tulinaawo era baba balinawo bakugamba contract yabwe yabbanga ki kisinziira waliwo ab'omwaka emyaka 2 n'emyaka 3 so byonna mugenda wali ne mubiteesa ng'ogenda ku ofiisi yabwe enamba y'essimu kweri ne mutuula nogaa nze njagala kukola mulimu bwe guti akugamba talina mirimu gisukka Arab countries togenda n'omusaba Canada togenda n'omusaba US togenda n'omusaba UK akena Germany nedda totawaana tagenda kukola bya kifere agamba ye gije giriwa eri mu Bawarabu webale abantu b'ebiseera bisinga gamba Canada gwejangu togendayo tabirina so mukyusa soka weyanjulira abantu babuzeeko musigiri kyayo tulyoke tutandikirawo njagala tutandikire wali Madrat wogambye wenjagala tutandikire soka weintroduce alina ku magezi ayogere owaaye muto wange amanya n'eddoboozi Dexter Mukyusa Outer Black Nation Music tubagala nnyo mwenna abaliko mujekuumireko temuvaako mubeereko kuba ebipya bijja buli lunaku leero ngenda kubeera na episode emu onaera kutugenda kufuna episode ngenda mufunamu episode 3 ku 4 naye nga buli emu tukwata sekita emu akoolidde owaaye ako tujja kaleeta lulala leero njagala kulaba ani asiikiriza ani lwaki toli mwatiikirivu nnyo nga mukulu wo abantu nno batono abakimanyi nti nno gwe ne Madrat muli ba ndaya nakalanda munnange ati lwakuba nange siri mwogeze nnyo baye ndi muganda wono naye ng'oyo muganda wange ebyaddala ebere yalita abawa badiddako ne baliddako n'ensembayo diddako Madrat alina emyaka emeka mukadde nakuba kikula bulungi lindako ogamba nti waliwo yateyalite n'oliddako wakati wo ne Madrat waliwo space y'abaana bameka waliwo space y'abantu 3 Mukyusa olina emyaka emeka ndi muto naye ligamba kiwalinzeemu kati toba omukazi muganda wange nkuze ndi makiwa olina emyaka emeka bakazi batwogera byaka ndi mu myaka 29 Madrat bali emyaka 5 siyinza kugamba mituufu naye nga akuze lwakuba kikula bulungi ekisajja ekyo musajja wassanyu akula bulungi lindako kati Mukyusa njagala tusooke tutandikire wano wennyini mukula mutya ewaka ojoyininga otya bino ebintu ewammwe mwekka abaliyo babiri abali mu bino ebintu oba waliyo abalala kati njagala tutandikire ewaka muvaawa mutandika mutya bino ebintu njagala tutandikire ku Genesis mu episodes nawe tujja okwogerera ku bino abalala abantu bye bakola ki kuba buli ajja akubuuza bya Alien Skin akubuuza bya muto wange music kati njagala tuve ewaka mwali mutya ewaka obufo n'obuddo kati ffe tukulira basically tutandikira mukono muzeeyi waffe omugenzi Sebyala Moses Awumulemerembe yali mukono awo kati ate ebiseera ebiro by'emukono sibimanyi nnyo olwo nali ddoogo kati tuvayo tudde mutunda wano ku Kyambuka ku university mwenna ffenna alwani abajjayo muzeeyi ng'afunye awo amaka muzeeyi maama muzeeyi taata nga tannaba kufa kati bwe tubeera awo era n'ebyo ebiro byawo mu buto sibijjukira nnyo nali muto kubanze memory gye nina ku taata eri emu ng'afa yafiira mu ntebe nga bw'oli awo nga muyimiriddeko bwe nti
yali akedde yali atwala mukulu wange adda ku Madirat ng'amutwala wa Katolu Bwama by then musisinkana ku CBS balinawo sponsorship gye baali bagendamu kati yalina athima taata kati athima n'afuna ataaka kwolwo ebintu bino Katonda alina engeri gy'abikola kwolwo nange nazuukuka ku makya essaawa ze sizuukukako ng'omuto kati ngeno olaba muzeeyi yeesikaawo muzeeyi maama aleesa obuweke n'abumuwa yeesika n'agukola ye memory gye mulinako kuba mu biseera byafiiramu nga simanyi na kufa kye kitegeeza kuba waliwo enkoko yali empange waka nga nnene enjeru enda owulira abakulu bagamba muzeeyi afudde biki tugisale tugigabule konze taata afudde tugenda kulya enkoko kati bwebwe obuto bwe naliko mukyusa kati ye memory gye nina ku muzeeyi taata no bubwa butamanya kuba nange bwenkula ye memory yokka gye nnina gye nzijukira ku muzeeyi nga yeesikaafa ngaawo waliwaawo naliwo kuba nazuukuka obulumi obuwulira okuze nenkitegeera nga muzeeyi yali agukoze kyekimu nange ne maama yafa ndi mu P2 ate ze nali sinatuukayo neyo saabigira nnyo naye ate obulumi nawuwulira nkuze kati ate obulumi obulala wembufunira muzeeyi nga tugenda okuziika bano abanaddiini bayimba buno obuyimba fe tugenda mu kibuga ebyo nebiwula ebinzijira kati era nze nkubulya muganda wange wembanga ngukoze temuleetanga abanaddiini buyimba nze newemanzi ze kuziikirako webatandika obuyimba obwo nvaawo obuzza memory eri gye wawulira nenkuba pain okategeera era nze nvaawo nenzira ebbali saagala buwulira ebuzizza memory ebirowoozo nebidduka nnyo naye nga otherwise Madirat awo ye yali ate mukulu kuba ye first born mama ne taata ye first born newabawaddako bamwita Chaka special talents naye wa talent nnyo nabawaddako Kasozi Dani abawaddako omuwala then nensembayo muli bana tuli bataano Madirat yasooka okuddako omulenzi okuddako omulenzi okuddako omuwala noddako then awo mama n'akiggala mulimu omuwala omu ani agenda obba omuko temukayanira enkoko Katonda wange tujja kwerondamu naye engeri gyendiize musika enkoko bajjajjimpa Madirat bakwita taata abampita taata era abaana be bonna mbajjajja nkaada buli mwaka jjana ninawe njo tuuka osooka ombuulire oba yakusaba ng'agenda osiramuka wamukkiriza gwe nga taata anyway olwo tutandise taata agukola kati Madirat basically ye yali bakulira nnyo mukono nga asinga tegeera nnyo mukono kati taata bwagukola of course ebitiba binokyukamu kuba omutwe omukulu guba guvuddewo kati Madirat ye yaddayo mukono baje yali asinze okukulira avubukiddeeko eyo ennyumba y'emukono yali ekyaliyo nga waliyo n'abantu baffe so kati ye nadda emukono muzeeyi maama awo nebiwanvuwa amaka ge twalinawo bakojja bava meiza maama awo bitegeera bantwalako mu kyalo eyo bakojja bataata muto nga wobimanyi baganda ba taata ne batugabanyaawo nga wobimanyi mama bamusindikiriza ennyo babagimugjeemu natandika obulamu bw'opangisa yoga tuto nateete yali mu maka abiri emukono n'emutundu kati agenze mu bupangisa okategeera baganda bazadde baffe maama awo babanga abagamba nti kwofe abantu balabe ennaku era nze sijja kulimba teri wakika yali atunoonyezaako mu buto bwonna mbu simayimba ajja atulabeko bwenzijukira balinga babiri abasajja abajja waliwo omugenzi yali muganda wa taata aba muzeeyi wange muganda wa taata Lubega awumule mirembe Madirat Lubega naye Lubega kati oli eyafa ye Lubega Fred taata awumule mirembe oyo yatunoonyangako bambi yeka gwe mmanyi era ne mukyalo ye yantwala nga ajja obeera eno kati mbeerabeera yeeyo mukyalo mbeerabeera yeeyo mu 2000 nzijukira siwe bagamba mwese egenda kuggwawo nali ne ssenga mukyalo eyo era nzijukira ssenga ekiro ekyo yayambala gomesi ze zonna nga bamanyi enkomerero etuuse oteeka komedi mu bintu bino si komedi kiganda kyange senga yakola atya senga yayambala gomesi ze zonna senga wamwe ne Madirat
eyo senga fera tuba tumuyita senga naye kati jazi nali muto nga sibijuwa nnyo yasoba omanyi mwanyato senga nze nzijukira ekiro ekyo yayambala gomesi zaliwo nga 7 ennungi nagamba leka nfire mu ngoye zange mwanange kati gajukira goba muto tobisensinga nnyo olaba webuuza senga akubba ebijojo we byonna abimalayo webale ndo owulira ekiro embuto zivuga kumbe baaniriza mwaka mupya bukedde ku makya teri afudde bulamu ne butambula normally senga nakola atya ale kati akole ki seyaddamu byogerako awo twakerera mu nkumbi yaswala naye munda muli agamba bankubye ejje ne bambi yamala n'afa naye awumule mirembe omukyalo oyo yanjagala nnyo nga womanya ebyobulamu bino waliwo ginasooka olubeera eyo nga mukataata oyo Fred nga muba tayagala mmanya nga tayagala mmanya oyo yandagako by the way ndi musajja mutobi anko ogendako mukyalo eyo kyanjigiriza obulamu njiga okulima biki olwo bakulu bammwe nga tebakunoonyako bano bamadira ati tebaali bakulu musajja wattu teyali mukulu nti yali mu myaka naye gyetongodde kuba kale ffe muzeeyi waffe yatuzaala mangu yatuzaala kumukumu kaŋŋambe bwentyo tetwesingako nnyo myaka mingi space ya myaka 2 ku 3 kaŋŋambe gumu ku ebiri kuba yatuzaala mangu makati ne madira ati kabambi naye ali mu haso avubuukirira yegattagatta kati nga kizibu naye ate okujja mbu akole ki akunoonye ne bano abalala nga bali biwanvu nali eri so eventually bandi awo ne bandeeta ewa maama ne bankomyawo mu kibuga maama musanga nateete awo wali Tamarandi Sons nga wapangisa awo emabega wa Tamarandi Sons Tamarandi Sons si bwe wali emabega w'ekisaawe kimanyi okujula amazzi olumu ate Tamarandi Sons ali waggulu amazzi gakkirira eno mu kajumbi bayite mu kajumbi eyo nga bali waggulu abasitede bulungi waliwo n'akasonga bakayita Ntaga Memorial eri eyo bwetutyo kati awo nzija sinkana maama abulamu nga tubutambuza step daddy nga waali nga wobimanyi step daddy oyo yatwagala bambi sinakyenyiza mwogerako kibi yatufaako nnyo netubeera naye awo nitandika okusoma kuba mu kyalo byali byakiyaaye byamankyolo okusomasomayo bagobye kati awo maama n'ateeka mu ssomero atandikirawo Lubaga preparatory abula nga tebimalayo nandeeta Ekitebi primary nojja wano Emutundwe Ekitebi primary wengusambira paka P7 nengumala bunu amagezi gaalimu yasooka nebyenzoganyaamu awo ovudde mu kyalo okwatagana ate eze P1 saagisoma wewuunye era bwe nagenda ali ku Lubaga preparatory omusomesa gwe yankwasa yali mukwano gwa maama ewaka nga neighbor kati ye yakiraba nga amagezi mwegali naye nga neetaaga okwawula Oluganda mu Luzungu kati n'asooka nteeka ku coaching awo owakabi entandika okwawula Oluganda mu Luzungu ne bantandisa mu P2 era first term sebo mu kyalo wali osomye mpola nali nsomye mpola nga wobimanyi bagala okakinge apo ebibiina n'emyaka gyo webale nnyo kati awo mu P2 ne binzoganyaamu nembera wa 32 33 nga ninga Joshua nzira mabega wasomodde mabega boga abantu walina amagezi ate onokujjira kakati omukyalo ole yali omusomesa ye nakinotisinga naye aba buzibu bwange we buli nga nsobola osoma sentence negitegeera naye ngaokuwandika nti boy nga nja kiwandika mu Luganda boyi kati nanjawuliza Oluganda mu luki mu Luzungu by P3 nenja nembera wa mwenda tamu zonna P4 nempikinga wa 7 6 wa 5 tunotuuka eno waggulu nga ndi omu ba top 5 kale awo nempikinga nemmala primary ng'eddalu temuli eddalu nalina naye nze sijja gamba bona alina eddalu lino lyakutoloka biki eddalu lyange lyakusanyusa kunyumiza era nga lwesisomye abaana bebowa banembozi enyuma basesa ne saalwanalwana nnyo okutolokatoloka nga nefujja eryo bwedityo kunyumisiza baana kuteekawo happiness vibe kati awo netujja mu primary nze nalina eddalu eringi ennyo nze mu P6 omusomesa yali P6 P7 nga Saturday nga tugisoma P6 na P7
yali awo ku Masajja primary omusomesa n'agamba atategedde abuuze omugamba osibye otya nno ssebo anti atugambe atategedde abuuze kati yali tagenda tukubamba okwo nalina ganga kati nga nina ba disciple omwana n'asekeraga osibye otya nno ssebo ekyo kyokka kyatukubye emiggo gyotamanyi muwendo ono kuseka sinikamanya ate n'akiddamu kati nze nange nalina ganga nze nali influential nnyo kuva buto bwange era ate mu secondary nalina ganga yanga ya Yesu nalina 12 abagoberezi era ng'okwatako awo mu secondary awo natabukamu oze mugondi Nateete juka Nateete tugimanyi ebaddemu abantu ebaddemu abaana abayaaye ebaddemu ziganga ebaddemu kituufu ekitegeeza bwe bwali okula ne maama ye Madrati teyali nammwe ate yaliiwo kati bwenzigi Nateete wa maama ate Madrati ye ng'ali mukono ye yabeesingira nnyo mukono n'asigalayo bajjukira bami musajja wattu muzeyi bwagukola n'addayo maama bamuvamiriza wano mu maka gano kati ye yaddayo eri yatambuliza obulamu paka bakulese Nateete kati ze nezije wa maama wano tubeera naye tewakubangula nnyo awatubangula kubanga era ffe liigi yaffe abaalinga bakulu baffe ba anko baali ba wano nnyo anti ngamba nti Nateete yalimu abaana b'emifumbi era batuteekamu nze nakulezo wendikolera ddala ery'eŋŋumi nga tomala gannyingiramu lwakuba neebaza Mukama naturally nze nganze nga siri mwangu ate wakukola kikutandika buvuyo nga siri mwangu naye nga twalina ezzowe lingi nnyo nnyo kuba twakola n'abavubuka nga bali gomite nga basobola n'obbaleeta musookeyo n'osookayo nga ddoogo n'omukangamu n'ogamba akasajja mwekali oba tekaliimu ng'okimanyi mwali already ng'omanya alina n'okubalula ng'okimanyi ajja kukuba naye nga kuliko backup ogimanyi mba kati ojja olutaanuule ati wejjiranga nawe bakucapyemu kati naye ati nga bwakucapa akifuuwa kizza munda nekijjawo nti akucapye nga kibaawo kati jjukira era omala kukula n'ogana ne mwana bano abaniga ekyo kyesinga okugamba bano bemusoosaayo ogerayo gamba bano bajja kujja bantaase naye bagenda okutasanga nawe ofunyeyo ebbiri ng'omumwa gutungudde gukoma eno okitegeera kati lwakuba kiri ekya muzeeyi wange okufa maama biki haso kirina engeri gye kyankuzanga nga nange bwe ntuulamu bwe nti birowoozo ne bijja mwana nga ndabira ddala obulamu mwana bwetaaga onoonyera yini entuufu kale neebuliriranga nnyo nange omuntu kubanze sijja kulimba maama wange talina bye yaŋŋaana kukola naye nga akubuulira nagaa munnaaye kyokola kyonna kidda gy'oli ekitajjudde tekikuyiikira kamala gwotali takubalagala weegendereze obusuulu baki twabukubanga era nga bwo buba bwakulwana kweza tuka 12 akuba munyigo kati ngoyinzo nyiga akana kooli yayingizza kakazi ke n'abaana b'amasomero bavanga ku masomero ne bagamba mutegese ka sukulu bashi ne bajja balwane mutegese ka kirwaki mutusinga oluusi DJ ayingizza akawala owebweru ate waliwo namwe abavudde ebweru nga naye kaddemu ako kamanyi nga lujja kukoya era lumu lwakoyakawo ku Nateete Muslim twalina kyali waffe mutabani wa Kyapambalasi bali bamuta Jemba anga mwangu nnyo mu kulwana yakuba DJ Bulaza ngamukubira kukwana kaddemuke jukira ate kati mwe ba DJ ate ebiseera byo babambanga nnyo ekitegeera ba MC kati DJ agumixize gunyumya akawula tekalobye akayisaawo akagulidde ebisoda bikinga tekadda ku pembeni Jemba alaba ati agamba oyo muyaya ntwalako ejjuguli lyange alimba bamugere baba mu kifuba nagweri ne lukoya amadinisa bagasiza naye nze ttaano namanyanga nnyo gyenva ye nga nzijukira nnyo muzeeyi wange omukyala Namutebi ne nga mwana ne byonna biba bigenda kwokesa maama era nga nzirukira waka 10 ne ngende wa sikaali nobeeraawo nga sikaali mwana ebiri eri munyumiza emboozi naye abamwangu wakuwolereza nti nabadde naye akakupulaani okategeera nga bwe sitema mba nasikaali tomanyi kulwana webale naye bwe giwunya tebamanya ani wamanya ani munafu kati nga gwomanya nti ane nabbaaka akakupulaani nabadde nasikaali bannange wali nga yabadde wano ngoba nakuwolereza kale onzijukiriza ebintu ebyo nasomerako Kawala College twalina end of year abavubuka baafubutuka gye tutamanyi ne bagamba waliwo abawala abayingidde muno naye baggaalo baabwe bayingidde 3
bazze muno mwagala tukwanira bawala bagala tukwanira ebintu ebyo byalwanyanga abavubuka bulo abaana engumi ya kutokota ku Kawala College okumala essaawa ezo butereevu poliisi yayimirizanga entalo ezo muganange omutabani wa Kyababalasi gwe gamba bamunywa kitaawe yasasula milikweses omujjayo n'okutereeza amadinisa g'essomero nalina boyi wange nga boyi wange nnyo naye nga buli kaseera baŋŋamba dazi tugende tukolemu kuzowe nga muga ebintu ebyo efujjo ndiina era nebatu ebyokulwana mbisobola naye nga saga nnyo byenyigira mukisere bisinga sooka kubuuza naye tugenda funa muki webalenga weepima abayaye bayingira essomero yasooka obbeŋŋanga ate kyaliwa mubuuza nagamba lunsingira embaga etanyumye bamukuba jukira bali bajja ganga abantu ali ate nga bakolanga ezowe erimalayo naye yali akola naye yafunzaako omu bamukuba nadda nga yina tatunula bwati natugaa tumusitwe tumutwale ewaabwe ne tumutwala ewaka wiiki gye yawonyamu yagamba mbamanyi tugenda fata omu ku omu ate era nga balumba abaana balinalo ebiseera ebyo mu wiiki emu ng'amaze owona ng'alumba waliwo gwe bakubidde eri waliwo bonna abaalumba essomero waliwo gwe basanze ku Mengesesi waliwo gwe basanze ku Seteyiru era namutuuza nsi ne mugamba ovaaki webale jukira nze okwo Kawala nga jjajja wange bamuyita muzeeyi Kamunvi buli omu amumanyi rest in peace yafa nga buli omu amumanyi kati nze ng'okukola effujjero ekisiru nzita erinnya lyake yamuzeeyi nga buli omu tewali Kawala Kasubi atamanyi muzeeyi Kamunvi kati ate nze nayagalanga nnyo obutatataganya ddembe lya maama kimanyi talina ssente mukazi wattu ate awulire nti bankutte baagala simanyi mitwalo 45 akadde nga neebuuliriramu nenga waayereka eza fiizi zakupambana ate ogattemu okategedde ezandigeze ku fiizi bazikujje mukomera kati ate era awo oyogedde ka fiizi nze neenyigira nnyo mu kibiboyi jjukira kati liigi yaffe ye yajja ate n'ekibiboyi okuba biboyi kati ate bali bakulu baffe bo baali bawano kati ffe twajja ne biboyi then ne technology najjira mu liigi yaffe kati nze nakuba nnyo kibiboyi era nga tufuna nnyo obugiigi bw'amazina yazinirako Kazolo oyo yabasasula yatusasulanga yabasasula era nze gigi yange yasooka mu bulamu yatusasulanga bulo twakola akalango kali kagenda South Africa twakakolera mu Garden City olunaku lwange lwenasooka obeerako mu kamera zesimanyi muwendo na buli kati sizibangamu olanga bwe tuli wano nga basibyewo kamera ez'enjawulo mu buli angu nga n'abakutte balinga 50 kale twakola akalanga ku South Africa myaka bannaye mbankulimbe naye kinyiza okugamba nali mu siniya 2 n'okola akalango ne tukola obulanga obwo nga banoonya groups ez'enjawulo mu bifo ebyenjawulo okujja mu biboyi abaana bwe twakula nabo twali bangi kuba twalina enateeta awo waliwo gye bayita mu kikuubo okirya mu kikuubo walingayo kyaki gye bayitanga Chuka Youth Outreach kati waliwo abavubuka abagirimu byabalokole nga bwobimanyi kati ng'ekuŋŋaanya abaana bangi bakuba beatboxing ebyo weebitoye okubira beat ku mumwa nabyo bikola nkola kati olinga bwakubirako laapo banakola sente mukyusa okitegeera mukyusa tenkokola sente tugenda kukola kati ebyo ate ze byandya nnyo nga birimu nnyo obwongo nani biri ebya physical era nga kati mu kwewerera awo ka fiizi katuyiriba ntufuna bugigi tuzine ku YMCA tukoze tutya waliwo no rugby Kyaddondo wali ya Kenya versus Uganda bikitulumbye tukubye batuwa obusente nga batuwa obusente sente ngera omwana kuwa yosebo omusanvu biseera ebyo nga ziba wabaje asatu n'abawako omusanvu nga oba mumativu twena nnyo pulaani ja kwambalako ki kati nganze ne ka fiizi nteekayo nga maama namwesa kujiji no namwena requirements sinziguze maama gattawo wetutyo kale muganda wange bwetu nempamba n'obulamu nensoma senior 4 nenjikuba wali kati nina mu senior 5 ikalubamu fizi yeyongedde oshegeera maama naye ebiwanvu yebyemirimu nenkomaawo mu senior 5 tomalako 6 samalako namala ko mu senior 5 second term
nga biwanvu bigana nga kafizi oba kafizi blood nga katwe ku byempi jukira je muko mukula na bintu bichuka bugigi bukendedde ate na ebyetaago bingi ogolaba waliwo ate abazzukulu abazze waka ate n'ekirala nze nakyo neebuusa mangu ng'okusoma kwaffe kuno ndaba kawaani bajipirira bongo ba Napoleon Bonaparte wali okola arts waki wakola science nengire kali kwegamba ate nali mulungi nnyo mu chemistry ne biology bona tuka ku level by senior 3 senior funga teacher mpate n'empisi zaamu mu baana naye at the end of the day nga tolina bwe byaplayingira mu bulamu buno at the end of that day kiki oyogedde at the end of the day kaya ya Jamaica kale nga olaba creativity yo ye kusurviving sa nakati zibintu binasoma sinamu nyo applying bintu wasoma we bale kale nga olaba abato bange obuzukulu biki nga why nempanika kati atolonga n'endongo passion eyimuse katolo ninate abatali bange bakubi bandongo kati nino omwana ya challenge nga nali soma naye mwana oyo alina teetaawo yali ayimbanga bolaba zamba by then kati ate nga alina mukoowe nga mukoowe amuteekamu ssente mukoowe yali alina naye alina kyaliwe nga alina mukoowe amuteekamu akasente ali Dubai eyo kati nga naye ateekamu ono kyali waffe akole ki ayimbe kati jukira tuli babiri naawe kikusika oyagala kuyimba olaba nga akafiizi maama akampadde nga makangende wabbawa tege bbawa yali nateetaawo okutamala ndi saanizi nga tanaba kigula kizimbe kyonna kyezza nga naye kwapangisa kyali wange gyakubire ngoma agenzeko ewa Didi agenzeko ewa Tone Hozi sajja we amabba nyiga nninya nokwata akafiizi ka maama ndaba akajja muntu uyo nengaba kasente ka maama akaweeyo kijja kunnumiriza kamugamba akireke nze maama namutuuza direct nze simanyi byakwemoola muganda wange namutuuza mugamba maama ekituufu sente zino mbadde nzitutte mu studio kuli ebyokusoma kawaani naye mpulira kijja kunnumiriza kuba mmanyi bw'otoba nemugamba maama sente ziizino kampambane ampuliriza nze maama wange muteesa tuteesa olwo ebyabawala tobiriimu kibadde nnyo muntu w'abagaaluzi nnyo kangakangamu awo nemukangamu naye nga si kyekintu ekyandyange ennyomba ebeere ennyo nnyo nayagala kuva buto bwange nayagala nnyo enkyukakyuka mu bulamu kuba bwenajjukiranga gye twava eri ninga bayi twalina amaka emutundwe bye tulimu mwana kati olw'amaka g'omutundwe nga niyo gatwala bakojjakojja bagatunda go gakyaliyo gyegali naye baagawamba maama tasobola kuddayo biki bwaba biki kati maama abeera wa maama essaawa eno twamuzimbira yeyagala ali Nsangi Katerekaawo ali Butaala takyalina puresha yansi nojja obulamu ng'obutambuza obulamu nembutambuza kali kuba nteeberezaamu awo wootuukira mu senior 4 kale tugambe senior 5 ebyokusoma obivuddeko kati awo mmanyi oba ovubuse bano baganda abo kuba olina bonna bano boddako bali mu industry asi bonna okuleka omuwala ndowooza omuwala waliwo n'omulenzi boddirako ddala kati ze nzira ku muwala kati omuwala gwaddako naye tali mu tabiriimu naye bali abasooka baleta Chaka ne Madirat bali nnyo mu industry kati mmanyi kati nabo bakuze basuumuuse olwo tobanoonyaako kuba industry gye balimu mwoli kati ate ebiseera ebyo okumala senior 5 biki nga ne Madirat ali mu haso bulo nga tekinnakwata nga twenoonya era tugira neŋŋendayo ke mukono nempumulirayo ke ewuwe olwo yali yeetongodde yeetongodde olwo emukono naye akoze ekyafunye akazigo kapangisa musajja wattu Madirat omanyi kyensinga omwebazaako n'omwenyumirizaamu aludde ne mukazi we bulo kuva 2003 ali neddeemu we maama w'abaana ewaka kuba nagendangayo omuziwolidde nagende wa Madirat okuwummulanga mu P6 nga ŋŋendayo nempumulirayoko nenvaayo ng'ali ne mukazi we naanobako lumu ne tugenda ne tumukima yangamba muzeeyi jangu tugende tukime omukyala netugirinya zugu tetugenda ne tukima omukyala omukyala oyo ava mu maka mawombeefu ba 7th day maka makakkamu nnyo bambi so kale mu mbeera eyo
nezijanga ntambuza obulamu Madiat naye nebijanga bikyuka mu mpola kati awo 2013 awo Madiat babomola batandikira mu Kandolindoli oshegera kati ate olwo nange olwonkoye ebyennateete ebikoosi jjukiro birabye kigeto omulimu geto ogamba kati n'okweyimusa yongere ku ddaala waliwo abavubuka be nali nsinkanya awo baali bakubira Solid Band bakubira nnyo Chameleone Bobby Kenzo embeera nabo oba Solid Band bano Solid Band Kabanda mwalimu akavubuka abafuwa emirere basinkana eyo nateete ne tukwatagana kati nze muli ndowooza ndi mu Rasta nina enviiri nabo bazirina tujja kukwatagana One Love natuukamu nga Katonda ate yampa art nze Katonda yampa art w'okuyiiya bulo ate mu kuyiiya ennyumba nabo jjukira oba muto tomanyi byakwekengera nnyo banooma bunoomi abala bateeze njiyiza kumu naye mubiraba ne ŋŋamba waliko mu Solid Band naye nga sikuba bali jasi bali mikwano gyange nga nsula nabo tubeera nabo naye nga tugenda ne tukola tuzisho nga tulumba ffenna tugendako mu Ebonize eyo nayo ne tukubirayokko kati nze nga kyenjagala mu kyo kuyiga bivuga peka ebivuga byenjiga banjigirize banjigirizayo yadde n'akamu nze mpadde lessons muganda wange kuba nsonga ki wakise bakuyigiriza kati essaawa eno osobola okitegeera kwali kunooma oli akeereja n'aba nga gwe ate oyiiya fasita mangu naga singa muyigiriza nebyo naatona kyekyali ekyo kati ate abo bo bampa lesson eyasooka bate bo baali bakulu ku nze kwaliko omulala nga bamuyita Vianney yali afaanana nnyo Wizo era nga ayagala nnyo yimbanga Wizo biki nga taloze wowe kuba najjukira abavubuka be nateete nali zinasooka opangisa ennyumba yange nga maze senior 3 nali mu senior 3 natandikira opangisa ennyumba yali ya mitwalo 8 era nateeta awo single room naye bwe nasinkana abavubuka bano ngamba funye abarasta One Love ate bandongo balina ebivuga kambere nabo tukole ki tupambana obulamu nembeera nabo nitandika life awo ey'okupambana banjigiriza ebintu naye nga baagaana kati mu kubeera mu nnyumba y'abavubuka abo nasooka nenfuna ekirooto olunaku olwasooka olwokubiri olwokusatu nendoota naloota ekirooto bulo yaba naye obuto kibi kubanga bintu Katonda asobola okuba malayika ezitukuuma zoogera naye tobiwa attention naloota ekirooto nga nagamba streets esinga oba ezakabi ezinyirira aba toco kangereze mu nsi ng'ezo era street zinyirira bulo naye nga ndina abantu babiri nga tutambula bwe tuti naye nga balinga bulaba tibba ey'omuzira naye ng'osobola omanya shape n'omanya nti ono gundi n'ono gundi kati ku street nga waliwo akasaka katini bwe kati kalimu omuti gwa green mutini nga olaba empagi y'okugulu kuno naye nga kuvaaka omusoto omuddugavu nga mutini kati nga paati y'omusoto etuuka mu kolansi ng'ezimbulukuka nembaga abanange mulabe sota ne gulumba guti gwalumba tukyuka mu kudduka ono yadduka ddeeno ono nadde eno nesigala ku main nempa wamuka ng'eby'omu firimu nga ntuyana kobo kiki nemanyumiza ekirooto ono omu ku baleezi bw'eggambe bwayita Vianney yaddukirawo mu kyalo akoleki saamanya yadda ne perfume nagamba perfume yange temugyesiigako twabeeranga mu nnyumba y'abo bavubuka ttaano nga ettala tezaaka neze nga ndi ku kiri nti One Love tugenda kukuba endongo lwaki tebuzaaka kati alwo nkujjira naye bonna nga tosooka bino tisinga oba kweno First Love mwana tukole bataano One Love mwefaako nga bagenda ne bakola oluusi ne bandekawo ewaka jjuka nze saakulwanga bivuga njige buyizi bagenda ne bayiriba ne badda ng'oluusi ekyokulya nkiyiyiza kuba muzeeyi wange yali akolera Blood Fruits waliwo kampani awo wennyini opposite ania Tamaland Sons owo gye bayita flat gye bayita Mbali walingako omugagga nkata yafa yalinga atwala ebibala ebweru kati muzeeyi yakoleranga awo so ffe emmere tetwajulanga ewaka emmere bawo kati bano bagenda okudda oluusi nga emmere nagireese nafunje kibiki One Love tubeewo tusurvivinge muganda wange naye ng'ennyumba eri ne buteekamu ettaala balubu eyakayo wiiki ekinene neekuba era nga tukozesa nnyo layiti ya TV naye nga temubifaako kati lugumba neebase mu nnyumba bwenti misana mpummudde omanyi okulaba omuntu ng'akuliko bw'ati akwetegereza bw'ati ng'akwetegereza mu kirooto nga bw'onaawe weebase naye ng'olaba waliwo ajja bw'ati nga akwekkaanya asembera nempa wamuka
Niruwomuka nga pusi eri awo eyimiridde etunuulidde bweti mu nnyumba olwa pusi eyingidde eri. Wali waggale? Wali waggule misana. Pusi eyita mu mulyango. Kati pusi ng'eri bweti. Kati nga bw'onaazuuka bw'oti n'ogiraba neegaana twagenda neegaana ssebo namala yimuka n'enjuga ne kali waka kaneegena ne katema. Tekadduka. Nga kakwewulira. Nga kanneewulira. Kati olwo otandika okuzza omwoyo wange questioninga ebintu ebyo naye beera akyeriwa. Olwo ekirooto kiri nkyebuuzaamu nga naye naloota ekirooto ono yakola bw'ati. Ne baŋŋamba naye omanyi mukyusa va mu baana abavubuka muli mu myezi gigino 6 tuyigangayo yadde akantu studio muzifuna babibuzaabuza biveeko genda okole kuba gwe lwedde kyekyo kyoli olwedde bakunyangalazza oli awo tokyana nekyo weekolera. Kati olwo wenfunira ekirowoozo ekigamba bwe mba wakuyimba nina okukola nfune ssente teeke mu ndongo awo kati mbasiibula mbata. Kati abavubuka mu bata saayomba oba kulwana nabaga mwana angende nfuna omulimu sobola okuba nga nfuna akasente ndeete tugatteko tukole endongo. Saabagamba nnyo bingi saayogera bingi nnyo nti kale bata bwento mu bulungi nga ngenda kati nga nzirewa nga nsooka nzirayo ewaka juke nali mpangisa nvuddeyo mbeera nabo kati mubata atolina kusooka kudde nga wadde ebigere bingi nesooka nzire wa muzeeyi ewaka kirungi ebiseera ebyo twali tupangisa ennyumba yali nnene nga sisinga olwomu kale ne tubeerabeerawo nembigattagatta nankoze ntya nina okukola kikyemmanyi mu mutwe nali neerigiriza dreads okuluka. By then eno dread gye banyola obunyozi bayita ya coil nga nkoyiringa kati ng'enviiri zino ojja onyola bunyozi bwoti yoko muzinyola n'okibeerako lwekwata ata dread ya coil tebuba budde bungi actually buba bungi naye nti oba okyagala ate ebiseera ebyo ze zaalingawo nga eno ey'okuluka eno nga tennaba kuyingira nnyo dominatinga nnyo wano kati nga mmanyi dread kati alina mukwano gwaffe mukwano gwa muganda wange adda ku Madiraati bamwita Eddie yali mu Royal Complex mu kibuga omwo nga yalina saaluuni olwedde mwakolera njogeramu ne bulaza oyo muga mwana bulaza neetaaga okukola wabe naakola njafuna akasente nteeke mu kitone kyange biki tugendeke wa Eddie ye olwedde yali ayiribira eyo mu kibuga nga tugende wa Eddie nga mbuuza omanyi ki nga amanyi dread tinkoleramu awo nga mulaga nga simbi naye tekyakola ssente eyo dread ekola ssente yeeno oli ready okuyiga nti ndi ready nga ntandika dread naye nga muganda wange yali yala kasitoma jjukira bonna oba mupya tebaagala obakwateko tanjigira mwoyo Eddie kati gosalako busansuse ekyo kyoyogerako kite ne wooba omanyi ng'oli mupya kati nze ntunulira mu saluni z'ogendamu nga ng'ezosala enviiri bw'otuuka nga akusala bulijjo ali bize ne bagamba waliwo oli ali gundi waliwo omupya omwana oli omupya naye amanyi tagenda kunjigiramu gwe tomanyi oba gyavudde abadde akola oba badde takola. Kati naye nze kyeneebaza Mukama nze nina omwoyo omuvumu ate n'okukola njagala kati waliwo maneja wa saaluuni nga olaba yo saaluuni kati wano ku mulyango ye wabeera tebo y'enjala sajja oli ng'akola ssente bulo ow'enjala kati mba tuli omwo mu saaluuni manikiwa pedikiwa kuta akagere kawawule ngenda owulira agamba kasitoma bansuseeko njagala nfuneyo omwana bwe nadda ewaka nembirowoozaamu ne ŋŋamba bamususeeko agala funayo omwana nze no yali ezinkyoma naye ng'obulamu bwange nali napingadde ebintu ebyo bulo nga tuyagala mmanya saagala byakusiiga njala ndabira ddala nga ninatekinga step nenga nedda ngenda ziyiga sajja alina bakasitoma ebyo si nsonga kasoba nga ofuna ssente enkera namukeererako ku makya bamwita Charles nakati akyali mukwano gwange mga ababa Charles wasuza otya nawulidde otaawa omwana w'enjala mga tonoonya mwana wendi dread zizino siina bakasitoma enjiga buyizi nangamba omanyi enjala konze mmanyi naye ngaali omanyi ate nga mmanyi bwagamba ku dread tomanyi bagamba kutwala kukuyiga kuyiga wano nedda kati yankola ekigenyi yakola nangamba kwata akacupa nsiigaamu
musajja wo ng'apa akacupa ka Chutex bakakwata bati n'okwata n'olugalo bwoti kati okozaamu n'osiiga musajja wo nakakwata ng'eya mineral water ng'asumula bwenti nzijamu bikankana biti tintima nteeka wali bakawummuza bakakwatira wano weewati n'osumulula n'ojjamu n'ogirako bwoti n'okendeeza tebakawummuza kati ze ekyo mbadde sikimanyi kati nange musajja wo simayirira mugamba wakawummuza olwajjamu nagira bweti red flag yennyini kati newobejjemu kano ka brush Chutex aba mungi ogirako kuno bwoti mu kacupa naddamu naleetawo oluseero wababababa nakubuuza naye gw'omanyi yaseka musesi naseka natwe nagamba lasita omulimu ngukuwadde nagamba naye kikuwezeza omulimu okimanyi olina obuvumu nimugamba okakasa taata ngukuwadde naye bw'onaaba mugezi ojja yigira mu myezi 3 ngenda kukuyigiriza tukole bulo nayigira mu weeks bulo Katonda yampa favor mu weeks 2 nga njize omwezi okuggwako ng'ogamba nze boss omusajja namukolera ssente natuuka ku level nangamba lasita badde ndowoozaamu obangu kugulira emmeeza eyiyo aba wano bakasitoma bangi emugaba aba bw'ogaziya bizinesi ge makula tugaziye nangulira emmeeza yange omusajja oyo sirimu erabya nakatera kyali wange bambi yateekamu ssente zaalinga mu miliyoni 3 n'agula emmeeza biki muganda wange nafuna obuganzi mu Royal Complex awo nasiga enjala nafuna bakasitoma besirabangako obuvubuka bwamu bwonna ne bunnooma nga nsobola otuuza abakazi nga 5 nga balinze nze netuuka ku level nga ne bosi wange Charles be yasiiganga ngalasa yabankolako Charles leero n'atuula nga nenga ne bosi wange wali nga talina kyakola n'alinda ne mukolako kale nga ndi free ndi friendly seganya teyafunamu kasajja yafuna akasajja ku last kubanga waliwo customer mama Shubuna baba muyita mukyalo yanjagala nnyo bulo n'atuuka ku level 2015 Christmas yatuyita ku ewuwe ku party nampa muwala we Christine nga bonna balaba ne boss wange nagamba nze saba nko mulasta alinga gwe oli mukozi oli humble fayo oli happy nagamba Christine munyinye muno oyo muvubuka bwekikwatayo nga kikwatayo bwekikwatayo okuvaayo eyo okudda ku mulimu nga boss antaddeko eri gomite muganda wange naye nange nakola ng'omulimu ogwo nga mu deep in me nga sigwagala naye nga I give gratitude nanga buli customer gwefuna nga mukama webale netera n'abaya naye nyamba ompo omulimu ogugwa mu tuluba ly'ekitone kyange nyawe omulimu ogusobola okwolesa talent yange kati time yatambula netambula boss wange natuuka n'ateekako ekibeera tuka ne ngana naye kati omukoze eki abye ebiro byange biweddeyo ebyawano sawa laaliramu nnyo tutuula nembala sente kuba natuuka nga nze ekibiina kye baalina nga sente baziteresa nze tutuuza tufunewo akadala akalala ka cakes waliwo omukazi yali atunda cakes awo ku mega wabweru kesise bavamiyiza bazze munda cakes ziri zaalinga nnungi bulo nga zitunda 2,000 wabweru awo bwe badda munda mu kizimbe nga baze nafiiza atunda 1,500 naye ze nakirabamu omukisa ne ngamba bosi wange kamuguleeko omukazi yeekyaye mwaka muguleeko nze nja zitunda bulo natunda cake nga nezitubula ekireka nenzireeta tekawo omulala gwa Chutex netekawo cake natunda cake ng'omusajja asobola okukola amagoba ga 5,000 ku cake olunaku mushegera ate n'enjala nawo ne mulipa 7,000 olunaku nga naye akoze ezize era baamutuuzaawo nga nekyangiddeku ne batutuuza meeting nawe alasita omubanja nti buzibu ki nti saagala muntu gw'ogamba nga tawulira ki nga talina pointi nyeze muli namanya ne ngamba ebiro byange biweddeyo ngalaba favors zonna zitandise okugyewo webale nze gwe bweto bwenze nnoomebwa abantu lwa favors nga muta naye si mu bubi era si mu kuyomba kuba nabala sente ze zonna buli kimu ez'ekibira n'enzimuwa eza keeki n'enzimuwa eza biki byonna ne be nali manjaayo ne mbamulaga bonna naye kati njagala ekintu ekigwa mu tuluba lya art ow'endongo era singa mayokana mu bubi mwandibadde kati temukwatagana webale yajja ne luli n'agula TV wa Kuloni agula 55 inch kakati awo ngaki ekiddako olwo mpita ayita mu kibuga ndaba abaana abakola bu promotion bwa Aitero tetete simu epya kwaliko esimu bagita S31 nga Rema ye brand ambassador bwa girabako ngagiraba abana balanga nempitira ku YouTube ne mugamba na kiwani ki
MC nga mwana yala yingira kabadikano naye gwa gutya bamwita pike gayo oyo teyali mubi ngamba wali watu twala manager nga mpe namba ya Rosias na ina dread yange biseera ebyo nga nkuziza dread egwanga wano nga ndabika bulungi nnyo nga mpa Rosias mukubira musinkanawo nga ku Tekino Rosias yanjagalirawo naye nga tugenda kukola era basoka kuntwala kajjansi waliwo edduuka ta Bit Communications nasangawo gayi bambi yali waliwo MC naye ng'omu ku ba sales personnel nga ye yayogeramu ali munyankole nga tabitegeera fiti ntuukawo saa 7 nakuba ekikopo nene edduuka n'abagamba ono gwe njagala ddeyire kati nze basooka kunkubisa byalo nga bantwala kubayita ababiri ne bantwala ekasana luweeru ne bantwala ejjinja eyo naye nga bulo buli dduuka lyengena nenkolako bwe paba nga bosi abagamba ono gwe njagala amuzza mulala betuuka levu nga tuba ku kampani tuleyo promotion 10 nga betugenda okukolera ababosi bananyini promotion abantu 6 bonna bagamba mumpereze lasta MC gwe njagala omanager waayo oli muki kikicho wako ne mugamba naye bwagazi zo bulo nga soba ko show ku promotion eyo ngenjale nnuma nenga kube ekikopo ngogamba obandidde zikuse era nga bandi jabayitamu ba patrolling ngabo ba supervisor nga bansanga nze ndi active tunda n'otumira kuono n'otumira kuoli n'olanga kino n'olanga kiri kala abantu ne banjagala nnyo bwento nenkuba ekikopo ekyo nenkikuba kampani ya Aitero nga je tukolera zali ziri Tekino Aitero nga ze ziriwo kati bampa promotion enate bakola tagali bampa promotion enatete je nakulira juke ebera nabikola era nga mbera natete neze natete bwe natandika okuyiriba site sada mubera mu ghetto sada mubera mu bavubuka bonna kera kugezi site nga balwawo nabo kulaba nga balwawo okundaba nga nabo mute bamanyi byenkola okuleka abalinga bangobera ku Facebook nga postinga bampa promotion enatete ngendo tuka natete awo mu bitala bwennyini butuka mu bwoti waliwo obuduuka obuli awo buli mu shape bweti kati eno buduuka ne wano obuduuka ne wano obuduuka obuduuka nga bungi kati bonna butunda amasimu butunda bintu byebimu bampawo ngene nkola promotion ku buduuka bubiri nze bwe natuukawo nga nze omuntu ndaba nga tekikola sense kujja kujjoteke promotion kwono mbumulanga amasimu g'ennyonnyo bonna batunda amasimu si kunooma kwerere mwate mugenda kukola sikyenakola nga mbatuuza bonna nga njamba yitamu abananyini baduuka nga bagaba naye tugenda kukola promotion naye tugenda balangira mwenna era tugenda kuba tukola mu mpalo nti leero kasomono wemba muleese wano addako muleeta wano addako muleeta wano oba bwagula wano essimu kava tugenda jugula wano earphone wano alaga kikola agenda ku office nga mbasaba omanyi wakibata visibility mu promotion tekawo endabiko oli alabira eri n'amanya nti something is happening there ngambasaba tia drops babita bi eyeboy obi eyeboy bino byopikamu omuka nekibiranga kati ebimu bibe balina ng'osoba n'okyambala oba okipika kyabanga muka batule okipika n'okisibira wamu ekibeerawo nga kiri kiti kati olumu ng'okyambala n'okitambuza nendeeta bi eyeboy bina nendeeta kale nakola visibility n'ebyo byonna nga mbikola out of passion munnaye nga ntimba nga nkola muganda wange nga jjo yadda ku Madirat nga filiminga nasooka nkubaawo kwaliko mosquito rhythm block off your back block off your back block off your back ali no you got the groove no you got the groove no you got the groove ne maro yimba pulo DJ nga nze DJ kenyini ateze musi pulo nenzijayo ladies and gentlemen I tell representing to you the brand new phone with our brand ambassador Raymond Namakula ye kamera bichi no nyonyola specification ezitunde simu natujjamu ka video kali kati ninga kazito wa 11 mu biz balina lwa mukaga kiro nga nkapostinga mu group y'omulimu omukyana ya commentingirawo bamuta Alex yali atukolera kati ba marketing manager bali babiri kwaliko Henry na Rosias nabagamba lwaki temulowooza nga yokola ekintu ono omwana kyakoze neetaga emergency meeting tomorrow yatula ku Culture Village awo manyewo waggulu awo mu kisite mu meeting natuka late blaza lwaki simanyi mwana ebitunga ebyamagero nga binajja tomanya naawe natuka mu late mwawo nga kali bamaze otula kati guno gwe mulyango oyingirira wano nasanga boss yennyini omukyali atudde wano bonna batudde bamuyita comment excuse me nanga you man sit here you extend what is your name was it Dexa what Dexa right ndi wandika
omukyala nange agamba kakati ngenda buuza ebibuuzo tetugenda kwestinga nnyo time ngenda buuza ebibuuzo randomly naye ntandika n'abawala balenzi ku balenzi bw'oba omanyi answer yogera bwogezi ngatandika otubuuza naye nga byatubuuza bye bya bulijjo bye tusoma bye batubulifinga nga buuza what is the selling point of this phone kati nga omanyi mu bannayuganda wano tulinamu ekibeera ky'okwetiitirira olw'okuba bossi waali wulira olusonyisonyi era abeetiitirira nyingo olaba bamanyi bulijjo tukola nabo mu field moola abazzeemu ne baddamu nadda ku balenzi n'abuuza kyekimu tuddamu era ab'embude ne beemoola n'amaliza n'agamba kale mwenna abazzeemu ansa mudde sayidi emu abatazzeemu sayidi emu naga kati mwenna mbagobye abatazzeemu n'abagoba ebyaddala nagamba mwenna mbagobye nga yali agoba bulala naye nga ate nakaagala ennyo bw'oba muntu mugezi kaali kasomesa n'agamba naye nga temunnagenda kambabulire lwaki mbagobye n'abagambye ngenda babuuza ebibuuzo muddemu muwanike randomly alina amanyi naye mmwe abasinga mubadde muti olw'okuba nti bossi wamwende wange naye ng'ate ebintu mubimanyi n'agamba naye mu bizinensi ekikola eba confidence kati nze mbadde njagala kulaba confidence yammwe naye mmwe mutidde sigamba nti bulijjo temukola bwebali kuba bulijjo mubadde mukola naye mmwe wano muntidde lwaki mutya mwagala okuwoza bossi waali bossi waali mwemwolereza nagamba ekyo tekikola nagamba do you know that you can sell something to a customer out of your confidence naye nga naye byogera tobimanyi naye confidence yo n'omunyinyula n'alowooza nti nagamba kati for example this boy onadda kunze nakola ekintu kye nakola wali eri ku promotion nate bakiyita market promotion saabisoma muganda wo asibimanyi kuba twalinga tukuba door to door promotion duuka ku dduuka kati nze nagatta gonna kanwa nenga kuba lumu omuchina yabayinga idea eyo nagamba kitugenda otandika okukola now this is the new system you're going to use kira kyovula bemabega kawo oba doita mu kibuga olaba promotion bakuba okuva ku Galilaya paka ku Kaboozi natandika ekintu ekyo iranga batimba ngobisanga tente ezenjawulo nga ziveeribye butia drops nga bungi lusanga wano MC ne wano MC ne wano MC ne ba promote abatunda abo wala basales biki kati nagamba naye mwemba goberwa ekyo muli banafu netaga abantu abalina confidence oba wasoma oba tewasoma netaga confidence yo yegendo tukolera kyetwagala naye tugenda soka tuwomulemu emyezi 3 kubanga kino kyetuyingidde ekipya kyetaga new budget twetaga okugana KCC biki tu budgeting kale natuva mu meeting awo nga bankuzizza nebanga ogenda kubera in charge of DJs in charge of all machines naye nga nakamala banga ki mu company myezi 4 mulimu amaze emyaka 2 mu kitundu myezi 8 tebayisanga ko emergency meeting olaba okunoma yo kuviirawo leba manager benyini abantu ala aba supervisor leba nomeramu bulo naye tebakiragaawo naye nkujjira tuwummulamu emyezi 3 tulinde budgeting eri efulume biki Infinix wejjira ezo simu za Infinix kati waliwo mu bagayi be baagwa mwalimu gwe baali bayita Zodanga kati aba Infinix be bajjanga banoonya MC be bayinza okukozesa baafuna Zodanga kati ne Zodanga naye kunoonya abaana bayinza okukola nabo naye yanoonya nze naga mwana emyezi 3 mingi naye waliwo ekibadde ekizze masimu gaaga nagaze maba amalungi nnyo nga mpeerezaako nga ngalaba ngasoma nga tugendayo mu meeting Infinix nga tetundika bulongo esookerwako ya 3 mwezi abantu bamanyira buno butekino 14 15 naye nga tulina ogikuba bulo natunda Infinix yatandikirawo ku kampu laba top pub kugundi Kaboozi kirira ekikuubo ekyo natandikira muganda wange natunda essimu muntandikwa nga bikaluba wiiki egwako ng'otunzeyo essimu 3 naye muba MC bonna nga nze ntunze tiimu yange nga yetunze nebangamba ate eno mu downtown bikalubye soko ogenda okubeyo okko nizija mu downtown netunda essimu 7 mu wiiki kale nakola nenkuba Infinix netujja nga tujira tukuba kati mu myezi 3 mu myezi 3 boyi nenkuba Infinix Infinix atenze yankolera nnyo zinyanye ebyebbeeyi bitundika uno layisa agula bwana mulimu abantu 5 nga bati ebyalayisi zinange ndi omu kubbo nzibungambe ekyo mbukimanyi emitwalo 2 ntyamu layisa agula buwanana kiziyanyumira nnyo tunda kubanga n'erinnya lyali pya abantu lipya mu maaso gaabwe kati nga mulimu n'abajja oli ng'alese Samsung ye alaba alina ka laptop kange nkuba omuziki
Nnyonnyodde Infinix n'aleeta Samusanga y'emboba yeekyanzeemu nga just yeetaaga kugirestart ng'ogiyiwedde. Namugamba Infinix software waayo yafudde. Kino jambazaako omupya. Ng'ekigambo Infinix kyokka kyewuunyisa omuntu omugambo yo software yatawakana bw'aba tamanyi. Kale bwentyo ne mba nga mpambana obulamu. Kati eri waddayo mu Tekino olwo nkujjira emyezi 3 giggwako. Gigenda okuggwako ng'ate n'Abacyayina nabo bafunye ekirowoozo nga kampani bazigasse efuuse transaction company. Tekino, Infinix, Itel. Okitegeera kati nga osobola leero osobola okusanga nyambadde Tekino gye nkubira. Enkya n'osanga ate wiiki ejja nga nyambadde Itel. Wiiki ejja n'osanga mu Infinix yatugitandika eyo market promo. Tubikuba kati. Evanga gye buva ne gye bulaga era babaawo bano. Enkokola zibaawo. Ba supervisor baffe wakavubuka bakayitanga ndeza mukana tayagadde nkoogere erinnya lyako ndyerabidde. Bubuka oyo yonna gyali Mukama amusaasire yali munafu. Yali munafu nnyo. Ng'ateekawo ekibeera nga sente aze kati tuka neetuka nefuka team leader. Team leader oba onofuna sente zaawukana ku baana. Bw'omuba muli ku promotion akesi sejja noise biki eteeke bakwata ggwe. Buli kimu gwogenda noise pollution webale. Gw'otambuza empaka yaleese bizarre gadi gw'ogimanyi biwanvu nnyo bisumbuwa. Ate nga baali baleese ebintu bya Infinix nga byakabi bye tear drops gyalinga nnene zirina ebintu biringa bidomola nga banenge gye babikola mubiwamu amazzi okusobola okunywera nga kiwanvuwa kityo kirengerera muli. Kati ebyo byonna tenti bikinga boyi nga bizoganya kati sebo akasajja ako kekaani bannange Hannington yonna gy'oba olabye message eno simanyi kyoliko naye mugananga omutima gwo munafu. Hannington ng'alya ssente zange ayagala kuwa obusente bwe bumu n'obw'abaana. Kale abantu nga bo bakuleetera okwenyiwa natuuka time ne benyiwa olaba otawaana nnyo teekamu obwagazi tayimu okukola naye nga nze dipini nenjagala ndongo yange ebyo nambikola ntereka obusente funayo akadde nengenda mu studio era nga togenda mu studio zimalayo nazo sente nyingi oyiteyeko mu 15 ya 2 oshegeera olwo nga tolombako mukulu w'okuba olwo ngambye by then yali akikubye Ahmadi ati nayo olwo nga naye akwasaganya eri akandolindoli kati bakubaawo nga kati nga Ahmadi ati yate musinkana ntya olwo nga lwenfunamu akadde ngenda ate muki mu Central Park. Central Park walinga Waikiki. Kati Waikiki eyo Ahmadi ati bajjangawo okubangamu nga tebannava mukono olwo nabo bayingira ekibuga mpola senkubuge yabaleeta n'abalala abo byesaategeera nnyo eby'omunda. Naye kati ebiseera eyo walingawo okerokero kaleera baani abalala abo abaana nga nabo batandika komedi waabwe mu Central Park awo. Bwenzija mugana wa Ahmadi ati biki nga bampa nga nkubamu awo naye n'oluyima mpako kyebere mpako kyebere leka naawe mpako kyebere okyasobola oluyimba ku stage olwo luyimba kuba teruwemula lyrics tezibamula naye kati sikyasobolera liyo kati naye nawo n'oluyimba nga nduyimba kapera bayita semenao pandis one semenao pandis kati nga nebukola nezinkolera awo ne bayita mpeera Mukama yeggwe gwensaba buli erukya mekesa gyofuka omulaba mbeyowa abateesi bandabaana yeggwe saasira yeggwe nsaba buli erukya ompe empeera soogeza buleera ku mukono gwo ogwa ddyo okwensaba okubeera yeggwe yaŋŋamba nsabe ente oli mpe empeera balwagala kati nga bampita mpa ku kibiri pandis one nenkola erinnya awo mu Central Park era nga sibuuze muyimbi waawo muba ntuukawo n'oyogera munange tuuka time nga biri ebya promotion ndaba biwanvu omuyaya alya ssente z'okufa sente tofuna ng'okola nnyo naye mwana neetaaga okyusaamu awo kati Central Park naye onfatayo nennyimbamu kati nga Ahmadi ati naye nga olaba toyonawo omufatira nnyo okuyamba nga naye bambi wadde nti erinnya lijja obimanya ebya industry linnya lisobola osawundinga naye nga financially okategedde erinnya liri waggulu mubire ng'ensawo nkalu kati nga ye status gyalimu kati ate laba Katonda wamukola ekyajabu emabega bwe yafiirwako Baby X kyaliwo ebaatoba
Yamadi ati agenda okututumuka by the way ka Baby X amazofa nafuna Chiko kati naye wano Madi ati wali emabegako namufatanga nnyo erugogo yalinga MC wa Pepsi biki era angenda ye erugogo napa nenkubakubamu ne Baby X kati wano erinnya erinenso okumumanya ennyo nga alina Chiko yes naye ebiseera ebiranga tebalina bambi kati nga just mu accident mu accident bali baguze oba yali vitizo oba yali motoka ki Madi yali yebase oli n'atomera bambi n'afa so kati nga nkiraba nga wemba mbasanze ku show nga bajja kumpa nkubemu naye nga tosobola mubeerako nnyo olina okwebereramu naawe kale bwentyo neŋŋamba bino neetaaga obbita ebya promotion nonye ekiddako naye mbitadde ntya laba webajja essimu empya zi Redmi kati kampani ezikola bagita Xiaomi kati mba ndi Kampala Road nulaba ebipande Xiaomi phones Redmi kati balina series 2 balinamu Redmi ne Mi kati Mi ye flagship ye yakabi nenogera bwente ku kitimbo searchinga ku Redmi nga simu ya maanyi eri ranked by GSM Arena ekibina ekiranking amasimu worldwide nga Redmi ekwata kyakuna nsi sejjukira njala nnyo ebimalayo ng'ebyo n'obitegera obikebera nga mbimanyi kuba wamma wali okola promotion ng'ebyo nababibiyigiriza babituyigiriza osobola okusaachinga n'omanya fenno tugula buguzi tomanya nakukebera nti wayi simu ngeno ogula bani abazirankinga waliwo ekibiina kampani katugambe ngaonagamba oba organization bagira GSM Arena erankinga amasimu ga top worldwide nga Tecno terimu Infinix terimu Itel terimu iPhone yesooka nekuddako Samsung nekuddako Huawei nekuddako Xiaomi naizi Oppo nezijja zi Lenovo okisegeera neŋŋamba bano sibata yeetaaga enkyukakyuka nkoye ne bino binnumya ngenda nga mbasakinga website yaabwe awo nga mafuna nga mbatayipingira nga mbeyanjulira mbaweereza CV yange mbalaga nti aze mbadde nkola kino na kino mbaweereza ebinkwatako nga bangamba we are also looking for someone like you come to the office Kiwalampante paka mu office Kiwalampante speed ya Kiwalampante mbiro Baibulaza ntukayo awalapeta papa awalapeta papa bakusange nabinyumi otya Kiwalampante walawese bwotuuka mu office nga bayindi bebalese simu eyo naye kale olw'okuba nalina obulumi bweri ola ningane kambagezeeko tutandike nampa omulimu awo nga supervisor kati nabo baagala kukola promotion ku launchinga simu yawe naye tebamanyi kati bafunye omuntu alina idea ate already mbadde nkolera muli kati laba ekizimbe kya Itawo kiraba Kampala Road kuli offices za Tecno Infinix biki kale ate bo bali ku Ambassador House opposite Ambassador House nyo mpanvu ku Itawa eri esinga buwanvu wano eri esinga buwanvu nayo Molengi fiesi nga naye nga angamba kale tukole yes ze sina yonna gye nvudde mu buvuyo bulo era nagenda nentuuza Rosias manager wange eno yali omukulu yakuyitamu biki ngenda joininga bano kumbe naye abamanyi esimu yali etiikwa eyo Xiaomi etiikwa yakabi namugamba naye saba onzikirize mu buntu ngende era njakwebuuzaako waba wannemye ngamba tewali buzibu nga naye antamu bulungi anga ngenda ntuula abasajja bamuta Vikasi yali marketing manager waabwe nga tutuula ne Rajuni omuyindi abakulira nga tula ku table nga tutandika drafting strategy tugenda kukola tutya nga mbasomeramu ekyetaagisa promotion nga bampa ssente abasajja ande noonya ebyuma kati nali ngenda pangisa ebyuma ku gayira wa Tecno omu kuba balina ebyuma bingi nayogeramu naye before eno tuko bipangisa n'agaana naye nze eva mba ne pulaani B naye nakirowoozezaako dda nakyali wange Moze tubayogedde naye ne bandeetera ebyuma baba bali awo bulaza nga ntaddeko promotion Kampala Road awo Xiaomi yajja na kala ya orange and white bulaza nateeka promotion Kampala Road awo naye omuyindi nali namugambye dda ne mugamba olaba na competitor baffe badominatinga dda market ngera bw'ogenda n'obisomako nga Tecno yo ogiraba bulo ya dominating 95% mu Uganda ni market osobola n'okugendayo mu byalo nga n'osanga akayumba kuliko akapande ka Tecno wadde temuli maduuka
sticker baziteeka buli wamu naye nga ffe abajawomi tuli ku 0.001 yakitegeera tulina okwekwata obulungi naye nga ovumbwe tulina nti essimu ze tulina zeeyogerera zivuganya za iPhone zaani kuba eyo essimu ya Redmi bw'ogikwata ng'eri 21 osobola okuba ng'olinamu akawunti nga ninamu akawunti ng'okola ebibyo nange nenkola ebyange otekamu ekigumu kyo naawe ekikyo zaakabi nnyo zirina mikirawudi n'olaba ikirawudi bw'ogibba ngisaakinga ne ngifuna nsobola n'ogifuula ddame nga gw'ogibbye n'erema okubaako kyekkolera kale nga etundika osegeera nonaye nga njiwawo promotion mu kuyiwawo promotion ekwata akati bandi awo mfunye abaana sebo nga mbikoze abaana mbaleese bali mu kkuba saawa zaali mu 7 promotion egenda mu maaso bandi awo patrolezi za poliisi n'emmotoka ya KCCM tani abakulira nga banoonya sebo jangu kityoliko ki promotion n'ekyo omukisa omulungi bonna bukyali bwa KCCM obwakwatanga noise pollution bwani bonna nga bamanyi already mbadde mu field nabo nga abasajja batika ebyuma byonna mashini ku mmotoka papa nga babivuga paka ku Centenary Park walingawo ka office ka KCC naye girali nakibaze dda omuyindi nemugamba bagenda tukwata bagenda tuwagala otulemesa baba akatwalayo bati ebyuma abachina ne bakkirira okuva mu Tekino ne bajja Alex bali betanga ba Alex simanyi lwaki abachina abo betanga ba Alex bonna nga bakkirira n'abaddugavu awo bali batu batano Nanga, you man, come. What's wrong? Come back to us. Look at our boss. I have no problem coming back to you. But the problem is the supervisors, Huntington and so on. They don't pay us. I took my time to complain. I raised my complaints, but no one answered. No one answered. So I already made up my mind. Then I'll come back. Then I feel wouldn't get to get in. Baddayo bakiri akawaana bandi awo nga Alozias gwe nayogerako naye ngenda biki nga nkubira alo obadde olowooza ajja tusaako eggaali kati katweraddeko tukozese ssente naseka busesi ku ssimu ne mugamba Alozias gwali amabega wa bino byonna omuntu gwe nayogera naye mu buntu wabula ate ompadde obuvumu ye bwe namudamu namugamba oli mutiitiizi. That was bad. Chali kibi nnyo kati ate zejjuka tayo nali nakulira nateete eri mu baana bali tetwali gummite bulo kinali sisobola kukola nze ebintu by'okukuba kulwana kuba bantu nga gummite osegera namusekeera ne mugamba Alozias oli munafu ate ompadde n'obuvumu kati kankulageko nange nesala nengende w'omuyini nemugamba pasente nampa emitwalo 4 nenzikirirawo wali ku ofisi y'abasajja nenjoga nombewo emitwalo 25 nezasula n'erya transport okubireeta yagula mu mitwalo 3 bekiganga 35 ng'ebyuma bizeko promotion ekola nemukuba nemugamba Alozias okirabye kati yongera oyiwemu ssente nange njiwemu Joke ate gwe oyiwamu ng'ebintu bikomawo yayiwamu talina kyazza yasirika busirisi naye akanesonyiwa akanyiga munaye nga nkuba promotion ng'ekwatayo nga kiba successful bulungi kati abo nabo mbatantya waliwo edduuka awo ku Kampala Road duuka eryo lyali lya Tekino nga ddene nnyo so yalinga na banking hall ddene liringa wano lisinga na wano omuyindi aligula mu kuligula mulimu zi pull up banners zino zimanye ziberako amasimu g'abaniga abo bateekako Davido ng'alanga essimu yaabwe empya kati zaali za Infinix za green zibeeramu mu dduuka zaali pull up banner nga 20 kati bali batwalako entendeti n'emisigalamu nga 15 kati omuyindi obuzibu bwe yali alina nga tayagala kussaamu mu bintu bya marketing ayagala kuno board obutini so nga twetaaga ebintu ebikopiitinga ne bana ebituufu omuyindi ng'agenda akola era ng'akwata pulapu bana z'abasajja ng'azisiiga langi muzisiiga langi bazisiigisa ngalo mvojo gifuuwa n'ebyuma bazisiigako orange na ngalo bazireeta mbisi nga ziriko ebipaapi olengera ati wano bakuttewo munda green omuyindi aleeta pulapu bana bazipanga awo nga mutufule byonna n'ebintu ebyekiyaaye naye ng'ate competition egenda mu maaso nga osanga bu board bwe tuwanise ku maduuka
ngaba Tekno bazze ekyo ne babusalayo tugenda okebera ku zikamera nga bakulaga bazze ne balingayo ne bakola ki kati nga waliwo ka competition ako internal conflict tujiyita internal conflict kati nanguza boss omuyindi ono banange yafakke na amini ne bwe yamugoba yali mutuufu omuyindi oyo mulungi nnyo mu business naye abatayagala kuteeka mwayagala nnyo funa n'atuuza omuyindi tutuula mu meeting ne mga boss kintu tukola si kituufu tufune ebintu ebimalayo mu competition competing ebunye buno butu bwetuleeta bufu tufuna bu body kuteneteni osanga bali baze ayitawo n'akasamba ati ne kagwa tufune ebintu ebiri yefuula ategedde n'akabombo pa bakalinnyalinnya kubeetunnye osanga bakasosose konna muyindi nga ngamba no ati yebwe namunnyonnyolamu ekyo nga yaayiya amagezi ge ng'asiiga biri abireeta kati ku Boulevard olabako Cafe Javas kuliko edduuka Banana Phone World ako na twagakolerangamu omuyina ngamba kwate pull-up bana zino nzitwale nga banyamaduuka go Kampala Road okwo Juga bu supervisor bubeerako bwa Teknoid Phoenix bwabulaba kamera bulina natuula bwenti ng'omwana wa ghetto omuyaaye ne ngamba kati omuyinda akayagala kumbana muzannyo Mwaga ekirungi kasita siremu uje mu company ndi supervisor. Ate mu kuba supervisor nali trainer. Era ndi promotions manager. Nkole emirimu ng'esatu. Naye nga ate omusaala gwe bampa mutini. Bana naye just njala kuvaayo no mu bano okyuseemu. Natandika bampa emitwalo 5. Tebakuwa allowance, tebakuwa transport, tebakuwa naye kansooka entandika enkipambane. Naye nga sebo omwezi guggwako ng'obusente wabujeyo mu advance. Kati kye nakola ne ngamba kasita nina abaana nga nkubira abaana mbayitalo. Gundi mujje. Mutwale pula bana somuzigabanye ku maduuka abaana bazisomba era nga bwe nakibala abaana mu kuzitwala nga ku kamera babe recordinga batwala ku Boulevard bateekawo emu ku supervisor ba Infinix bagenda okujjanga pull-up bana ya magondogo green orange mugenda okalabulako badi orange nga munda green awedde emirimu obusibujulizi abali recordinga buli kimu yogayoga ku CPS musango Unaku ndujukira bulungi lwali lwako 3. Twali ku mulimu eyo nalwala nali mu kibuga n'endwala. Nakerayo ku macha n'endwalirawo omusujja. N'enkomayo waka nemba nnyonnyola ababosi. Kyebikiro. N'enkomayo waka. Bandi wakampo ye sawa zali gugungedde saa zali 3 ez'ekiro omugagga nkubira omuyindi. Hello David my brother how are you? Now you are my brother. I want you to understand you are my brother. Now I want you to help me. These techno guys, they have reported us to CPS. They're saying that we've been stealing their things. Now I want you to come. You're going to tell them that you were in charge of everything. You were the marketing manager, not Vikas, not me. You're going to help me, my brother. I said, yes, boss. I will help you. You are my brother. Okay. Now you come early in the morning. But boss, I'm sick. No, don't worry. You come. Okay. Wasunye nga akati wano nange ngenda bakuba. Samukaya nyana mugamba you are my brother, I'm going to help you. Brother nakera ku macho geno tuka bwenti ku office. Ngabayindi batudde baloya 7. Waliwo amaduka ga Kings Betting. Bamutanga Rajon yali na nyinigo muyindi yali na nyigo gonna gwe walabanga mu Kampala by then. Kings Betting. Yali nga bamutanga Rajon. Katinga era yali ne mabega waga amasimu nga naye yazze ne Vikas wono omulawe linyali endera bidde. Nga batudde ne baloya 7. Nze muddugavu nze kabalimu batudde buli omu n'agapapula ga form ne pen nga ngamba okay my brother explain to them, tell them everything. Bro na Uganda okulirako mu mbeera eri gumite kirungi oba n'amagezi toba munafu. Namugamba okay boss, before I explain everything I want to ask you some questions. What is wrong with David? No, just simple questions. Nemugamba, you hired me for a job at school. You were my supervisor. Nah, yes, thank you. But how many jobs do I do for you? Because I train the newcomers. I'm the marketing manager. I'm the supervisor. I'm the shops coordinator. But you only give me salary for one job. No allowance, no transport, no lunch. Do you remember last week we talked about this, that we are making a mistake and you told me you know what you are doing. Right now, you want me to suffer the consequences. Yet I told you in the first place and you never listened to me.
I'm not willing to suffer the consequences. Here is Mr. Vikas, your marketing manager. I'm not the marketing manager. I'm a supervisor. Here is Mr. Gund, is the boss. So for me, I'm out of this. Everyone, I salute you. Me have gone. Namanya no bangobye kaweddemu. Era nayambukirawo mu wali wegobye. Namanya negobye kaweddemu. Nenyambukirawo mu office. Ne parkingirawo ebyange bulungi. Bandi abo muyindi yajja ali anywamu budani hiru yasoka nga tananyega nasoka natwali nanywa emiti ena. Navaawo nadda wali wabwe nanywa yena. Nakumuna ngamba, you see, you've made me a loss of 22 millions. How I'm supposed to pay 22 million? I'm like, boss, you wanted me to pay that money. Bali bakutekayo nga bait. Na bait. I'm like, boss, sina budde bwera ngenze. I don't have your time because I tried to talk to you thinking that you understand me, but you showed me you know much. So you suffer the consequences. We have gone. Banti ali awo ne mu meeting twogera oba omwana ki yampereza ka message buno obufaanani nakakasoma kagamba, if you can't stand and fight for your dream, someone else will use you to fight for his dream. Ngamba ni ekiroto kyange kya Black Nation Music ndi mu byoto by'abantu time ne energy binambiteka mu bano badingina ne kati era mu kaseera ako ngamba dde nkoze y'obuyimba bwange na ino oluyimba lwa Honeymoon nkoze nawe nyimba ezo nga bwekuba nti kufuna manager nga alina wasinzirira ateekemu ssente. Kati era ebiseera ebyo nga bwe tuba tunyusa okuva mu kibuga nanzireyo nate tewalingawo geto yaffe we twabeeranga east side bagiranga ku east side geto eri yali nnungi nti walinga bize abaawo boutique nga kizibu okusangawo baneganiga bya kiyayi kuba twabeerangawo ne tica kawuki oyo Green Daddy era polisi yajjangawo ebiseera bingi nga kizibu okwata omuntu. Green Daddy kuba yakuliraawo osangawo jasse bavuka ngola tuli smart ku mabiito akati yali wako mabiito kate gete eri eno mu maaso ngewali ng'oluzi gundi batadde natete business center yali ngaawo kati nga walungi nnyo era nga tubwebo nnyuse bwe tumalirako ffena ne tukiringa ne tunyumyamu kati nga tica naye musaba abe manager naye nga naye ngamba kimu lasita bambi nsobola naye sina sente kati biri ebyomuyindi bwe byabaawo nendaba ne ka message kaye ne ngana naye bino ebirooto ebyange ngene mpamba n'ebirooto byange. Naina kyali wange olwo ebiseera ebyo yali abalabya agenda bweru ayitira mu bino ebyabasiyazi biki mu magezi afeekinga nga obimanyi ali asaba asayira magisabira Kenya muweereza oluyimba lwa Honeymoon lwali gaba get ready for your honeymoon wamma we gonna enjoy it pandi lagoon wamma your eyes look like a new moon a baby look body looks on you omega utanzinotereza mu music wakati ndaba siyo oli bwatako kujembe okategedde ojja wadi konsinga oli okyasobola omuyimba kati wakati ndaba music kyosemu akyali wange muweereza oluyimba nga ng'onaabanga wagezeeko kagambe climax yeeri ng'oluyimba terukwatayo bandi awo ampeereza ka vidiyo ye balukuba nga kati eno nange neegoba mmanyi biwedde ebyo nziragetaawo ntwaga sina kiddako bandi awo kyali wange ow'Ekenya nga tampita mwana jangu obusobola jangu eKenya biki ndiramu awo batica baani nga naye nabo tebannaba kukkiriza nnyo kati waliwo ne gundi ne Who's Who we yafulumira rhythm ya Who's Who nayo nagituulamu wagituulamu ng'eyo teyafuluma Katonda wange gwe ataalaba ku Face TV mwaka mulamba nga bandasa nga basooka ku Fefe Busi baddako agent ne baddako nze ne bazzaako olunyekalala lw'abalala mwaka mulamba era oluyimba lwe lukakasa tica nti nsobola batwabeerangawo ku TV olyawo eno second chance bonus museka kiki naye kyemulowooza kyemukoze ekifuuse kawunyira nga kaasa gwe batuze Uganda maama mutandise omujja emize nawulidde nti Sodoma ne Gomora nabo batuuze Mukama taata tukubire bana abaduuze yabatudde bateese baleeta ebisanyafu abatuuze kaakano we tutuuse tulika nayo kyani osirika ojjira mu ndovundo oludda olwopawaane Uganda nkyawa bobango nkyawa oluwe njogera ku meze ejongo okaawa Uganda yali raapu baalukuba mwana maama negattagattaawo ngira negattagattaawo nga sigende Kenya. That was 2018 ngende Kenya eyo nentuuka nembikola nengenda ku radio because nvuddeyo nkoze video ya Honeymoon post ebiseera ebyo nga Facebook yeriko era nga ndabisa ngenda ovaayo nga netica agamba era stawi na strategy
sobola marketinga singa tufuna omugaga atusaamu sente wendi mulayiwawo omubiri koze basi komonga bonna kati bakkiriza nti nsobola okukuba endongo neno wuzi hubate eraga neri byenkola osegera munaye nga nkomawo ate wayita mmeka waliwo omuvubuka bamuyita Abbas ejiwaji wenateete eyo kati andabidde ebbanga kiseera ebyo tikya waleetera VIP jemo kati omusajja yateekamu VIP jemo sente nga muganda w'oyo Abbas gundi VIP jemo kama yamukwata muko awonaga tabanaba kujja waliwo gaye bamuta Sharifu yali atunamba masimu ndowooza awo simanyi nnyo bibi bya munda naye kimmanyiko yali mu bbanga akasente akalina kuba Silver yekka gwe yayambalanga osobola omubalirira mu miliyoni nga 3 kale Abbas ng'akyava aleeta ekirowoozo awo mu ghetto tutuddaga ne bannaye Dexa mukyusa 256 kyali waffe si w'amazi lwaki tikyawo ataddeyo VIP jemo mugana nange yabateekamu ekkungi ekyateekayo ne mukyusa naye ffe tumanya ghetto yaffe evuddemu omuntu nga bakibaye nga omanye ebyabangi kikola nga bakubira omuyaaye Sharifu tikyatya nga bamukubira mama tuna omwana wano mwana si mubi abikola njukira bulungi yali January omugaga agamba ngenda yitirawo ngenda kujja wano tulabe January yena naggwako nga talabiseeko tubeerawo twali tyawo nnaku z'omwezi ali 2 Feb yatukubira naga nzijja bannaye mbadde ndi bize biki mirimu naye kati nkomyewo yatusalako yajja na mangu yajja na ssaawa 10 tubeerawo yali akalumamu nga tutula bukwaca music wange nanga amuye nyimba nayina eziwera ng'aziwuliza nga kati yayagala nnyo ate luno oluyimba lwa mpeera lwe nakubiddeko mukama ye gwe gwensaba buli lukya naka ate luno nga lunkubye nagira hane muno najaga nani akuwandiika ate newandiike naye tugenda kukola ati kyati yaye nga nyoka muleete mu bambi ajja ssaawa nga 2 kya bwe yajja wankubewo nnyo kubawo onjokese kyati kyali wange mwagala kyo sikyogera mu bubi wabula byonna nzibye bimanyi bitukuza era simunaako mbeera kyati yayogerako ku nze nga musajja azze yadde okunyegako nti yono omuyimbi waffe gwe nakubira ku ssimu luli mbozi yali ndala nnyo ko na ssaawa nga nnyaga yamaliza kati kaŋŋende mperekera akola sina nga tugenda kukola naye kyetugenda okukola ku Sande tufuneyo meeting nze ne tikya tugenda tusinkane bakatisi tutule ne musical batuwe ku magezi tulabe tutandike noono oba tukoze kale Sande etuuka tikya munnyonnyolamu ekibaddewo nga tugenda kugendayo Sande etuuka nga mbozi tewanvuwa omugaga namukubidde awo naŋŋamba alina kwestate bwamaliriza taliiwo biki nze kale endazaamu Mande netuuka nenkubira omulwaire bosi gye bale naŋŋamba nga saabalabye naŋŋamba munaye tikyakulinnyamu akagato yaŋŋambye bwati ne bwati amwe temuli siriyasi kati bulo tikyayakulaga enzikiza nga kati nekibadde kinsiba wano mu ghetto nga mbala ndongo oti kyatwirabira emyaka egi ate endongo gy'obadde obala ku banno bennyini kwe kuli akukubya akulaga enzikiza kubanga tikyayandaba nga ndi ddoogo nga tamanyi nti nnyimba nentuuka nga enja mpola nga mupuluvi nga natuuka nakkiriza emyaka 5 soba omuntu mba mwetegereza yali tayagala omuleke munnange neŋŋamba kati wano mu ghetto nkolawo ki tewali kati awo wennyini Tamarandi bwe bazimbye ekizimbe kya United Business Center kati by then omugaga Kagodo yali akubyewo ebibaati nga bazibyewo ghetto bagiggyewo biki kati laba Musaayi Neat Store wagamba nti alizinzeewo emyaka egi 5 kati abantu bapangisa nga obimanyi nange nalinamu obusente bwange nga nze njala nnyo okukola naye babigaanye sente bwe nina kanteekewo business myaka 5 we giggwerawo nja kuba mmaze okuba established ngiyo ebiddako sijja kunafuwa apangisa nange akafa naye wali baali bakupangisa kyererezi bwekiti bakumupima tititi n'opangisa n'ozimbawo akantuko oteekamu emaali kati sente zagendera nnyo opangisiza olina okuzimba biki enkazimba yabwe nakazimba namala emyezi 3 nga sirina capital naye 5 nkulayirira kumanya challenge zino nnungi nnyo mu bulamu zikulaga abantu
bakyali bange bonna banyiiga bambi ne balumwa lwaki musajja takuvuddemu mwasi ku ndongo lwaki akunoomye ne balumwa ngolaba balumwa kati ate bwe natandika ka bizinesi maama ate bonna ne banooma ate bonna ne banooma kale nti nze blood ndi consistent gwe olowoleza nti nafuye ate munayinzamu ne neegattagatta nenkateekawo 5 nasanga nga kasasiro mu business yakuba nakazimba akantu kalimu art nekazimbisa amayinja g'ennyanja biki naye kati nakakola nga lino lyekkuba okkirira bwotiko kali wano kati nga sinateekako luggi osegeera naye nga nkazimbye ng'osobola okuteekamu emaadi nataddemu obusasasawo amasasasa ag'ekiyaayi biki naye alambe nga nsibirawo dread juka art wera in mu collectinze mulina enjala biki ntaddewo enkofiira biki bwe ntyo janteekamu naye nga 5 osobola okujja kubalya n'osangayo entuumu z'akasasiro 4 nga bakafudde dumping place banooma nambijjawo nenkola tuuka nenteekawo akaseere kati nawo abantu nno nga bangi tupangisizawo twali abantu nga 3 kuba wali wagazi tuba tukyali awo twetereeza nange maze ofuna obukapito ntaddemu akamaali maali buli awo ntudde empambano amagye ne poliisi zaali sawa 2 ez'ekiro ebibaati nga biruma ate bo tebateesa emaali tebakuyita jijjamu webale kiki ekigenda mu maaso ate muveewo wano tibinange biki nti musayi yapangisa lyalizinga emyaka 5 nti wa Kagodo ng'asazeeko kagamba ono namupangisa temporary musayi nga bamuyita nga babimutuuzaamu awo ng'ata maaso nga yababba nga yatubba emaali y'abantu yatokomoka bulo kati omugagga Kagodo yali muntu ne bagamba omugagga si muntu Kagodo yali muntu yagamba nina ettaka wano mu Kinaawa then space nene ngenda babalirira buli omu okusinziira ku bizinensi ye nkuwe transport ogenda oteeka wali mbadde emyezi 6 mwegattegatte musajja oyo bajja okumbala bizinensi yange okubalirira mu transport agijjamu nga kizike awantu wenayiwa ssente okategeera era namugamba omugagga nyongera kusenda nga lasita oli wa kizike ekyekutte namugamba mugagga endwala 2 nga lasita sayininga ekizike kyo otakisayininga baye bali ku sipiidi ajamato nokayana eri munkwawa anaye kale bwentyo awo nenvaawo kati ate eno nga Madirati yekikutte kati ate Madirati bwe kyakwata ye ebimalayo ate ngooza akyampita biri eri akyabimpa chanse y'okuba nti nje nnyimbe muntu nga ate ebyo nga birala bulo olwakwesambye naye nga naye tammuka n'omufata n'ojja ku sho tosookewo nga katenirayiza nga biwanvuwamu awo naye nga ate ye kiko bambi ayagala nnyo anjagala nnyo gundi muto wa patana wange nentuwa neŋŋamba kyekiddako waliwo tewamutuuza Maadi twogedde ebbanga ddene twogera naye owo kye bayita okukula otuuka n'otegeera nga naye kino kiri bwe kiti sijja kwezimbya nnyo mutima omuntu ono naye gy'atobedde sibaddeeyo n'okikkiriza amayinzikiriza wakkiriza nti kati ali bibye nange bibyange lumwatobe bibye webale nzisaa nnyo okwezimbya mutima mbeere n'ogunugwogwo nzikiriza kati biri bwe bimala okubaawo bizinesi baziggadde nawo kyali ali awo era oyiro kwomwe nateete ekyamaani Albert opposite wawo gayo yatundirangawo nnyo ente bamitanga bumalu gayo oyo aluddewo naye yakola likodi gayo teyajjangako gaalubende banga lona twamulabira kati gayo nenzijja nemugamba mwana 5 era atunda dduuka lya ntebe naye nga libadde baba tewali talina life nenja mga 5 njagala ompangisa wano ewuwo tuteekewo obulamu negata nekyali wange yali atundanga ttaawo nga mga mwana omanyi nina ekiddako nina ekifo nga tugenda tujja nga tuteekawo amatala nga tuteekawo engato nga kikwatayo mulimu entebe mulimu engatto mulimu gaalubindi enkofiira biki misipi ekitu nga kifuna obulamu naye ngera teguggwa fiiti kati that was 2019 naye emabegaawo 2018 nga gwako
akubirako Maadi ate simu nemuga Maadi obulira otya ng'olaba Bobi Wine Daxi Banjo Besula Kamiri Kenzo nanga mwana kiba kiwulika nga naffe family yaffe yabitone okusaba mu buwonzi muri basatu mwe namba nyamba bambi omusike ku mukono nange binnemerera ndi muto bingi byesimanyi naye netagako obuyambi bu direction yo mwana mbiriko kuliko koze kale kati bwe munali njalagenda ko na mukyalo eyo yagendako kulima kubijja nga obimanyi sinamu yadde obiramuliramu nga baba maliza osike y'ekizike nga kale galwa manda ngamba kulwokusatu enda kulipa mukonako kulwokusatu ogamba ki tekonsonga ziri goloza sente noge wanje ola sente ziri ku muti onje naye lwakuba muganda wange mumanyi Maadi ate si muntu mubi naye wabeere wali abakazi asobola okuboosira namanya ali mu baddeemu ne mugaba baba tewetaga kunnyombesa bwotyo kuba bwana mukula ne mugaba baba pulaani ki ku nsonga yaffe pulaani ki ombuuza pulaani ki sente gwazinkolera nzinoga ku muti ne mugaba baba tewetaga kuyomba mbadde nkubuuza pulaani ki kubanga era gwamanyi bw'otambuza obulamu kati era nze ngamba nti kino kyekiriwo nensirika nengumira nenga kati nno bino byange byakwenyi yangamba ekigamba ono kyali kizito kyannoomya yagamba kyali kizito nnyo ekigambo kyannoomya mu kunnoomya wano kati nga tumaze tuze wano mu byengato ntaddewo mba ndi awo 2 yagamba kigambo kyali kizito kwegamba nga bona agamba omuntu agamba enta ya Rabbi osimanyi abo tuli baluganda naye buli omu alina obulamu bwe biki kale nga bwe bito mu mbeera nga ye mwana nane mugane baba sikutegedde mwana kubanze soogedde mu awo yali akambwalya kitaawe ekifuna nooma nebino nga bimaze obaawo byekugamba ebya business ye yawe yali asiramuka yagamba ate yangamba sigwe kitaawe kitaawe kakati ntuula bwenti 2019 ndi wali ku buduuka bw'amasimu wakyali wange wengato ndaba nga life tegatta nenga naye mukyusa nanoomera Maadi ati wadde byanga bya busungu naye nnoomera ki nyamanyi gyatobedde kyekinnoomya oli devo gyaliko mba nze mwetaaga anga njikwata essimu ngogakamuddemu mugaba baba sibyota ssebo mugaba baba ekituufu mbozi gye twasembuoga nali nanyiiga naye nsaba onsonyiwa obusungu nali nkutadde kati ate taata yetondera omwana kale wano mwetondera mu kiti kyabaaba wange nemugamba nsaba onsonyiwe nali nakussaako obusungu lw'ebigambo 2 naye nkusaba busabi bambi nyambaako ku ndongo kuba kyekitone kyempulira kinjokya ndowooza singa kati gwobaggulyawo nga nangabawo bambi muto wange nange nsonyiwa nyaga nayogezaamu obusungu nali mbakazi biki ate yabigattako yaŋŋamba ekyo nayogezaamu obusungu naye nga gwokimanyi naye nze Maadi ati si muntu mubi bbulo naye abakazi bamufuukira ekizibu naye kale kwagala obukulu naye nga si muntu mubi si muntu mubi n'akamu munaye nga nninnya nga ngenda musinkana nga tusanyuka era awo nga tutandika okumayuuka nga mbeera naye tudde eno tudde eri 2019 namumalako nze bro ngeze n'okuba bino ebyalina ku magezi ayogere n'okuba yiti ze sirina bbala gye sikubangako site wano ng'oli ne Madrat yes sirina mwenge gwa bbeeyi gwe sinywangako ng'oli ne Madrat sirina serebu gwe situukangako era nze kyuva nti ndi mumativu tebindya tosobola kujja na zibbereya z'olowooze mbu zienesi zisingotoni zange bwe yakuddiramu twakwatagana ne tutambula naye era nga teguggwa kajasa agambeere ku kido asobola ofuna abiri awo nakwokyayo ekizike naye nga bwekyendo okubaze mukuddayo awo namusomeramu pulani mugaba baba nze nkomawo naye nina strategy bweti nsaba kunyamba ku ndongo nyambere kati ne bayiza wammwe weetaagisa era nkusaba tonteekamu yadde ekikumi ky'endongo wabula nteekerawo platform bano abasajja bakasukuube njagala osisinkana interview biki ayandiisabyeyo 10 bw'oba nga Maadi ati gwarecommendinze jamu kyekizike kyensaba kyokka n'obutamuokya nagamba nkola kugunwa Madrat yani mugamba nti okumanya ndi serious baba ndeeto nzija ne ssente zetutandikirako kukola endongo nasitula emitwalo ago 3 nenga kwata nenga mutwala emugamba oziraba njagala mbeere nga
mulaga mwasayininga moderator nchiko mwasayininza omuyembe ate badikali kakola mulage nti munsayininze naye teweraliikirira kunteeka mu ssente nze ngenda kupambana bakusayininze lwa publicity nfune publicity webale nga bakibayinga era nga tugende wa atini natukola oluyimba olwasooka oluyimba olwo nakompilinga storyline eyaliwo mu industry yaffe yonna eya 2019 baluyita byebyo yenze omukube boogerako nga siriiwo yenze gwe boogerako boogera ebigambo baalina ntokoso seremu okutya kuba tebigula amata oluyimba tebina na chorus nanyumya story era atini yatenyina nga wow kuba endabika yange wali olowooza ndi badansa olobana enda kuba nalite ekitunga nyumya bunyumya ya atini yaga wow this is so unique naga blood you one of a kind nagamba ati ati omuntu bamwina no wanjawulo omuyambe mu pushing ekijja kola olima etwalukuba madi ati yati yalwagala ng'omuntu ubulira amazima kwatwatuka neyo mbalala mu kilabu no baliwadde DJ alukube DJ ebintu bya commanding si birungi bulo n'obo ine erinnya ogenda mu kifo commanding abantu sigo abakola twatuka mu kilabu eyembalala DJ mali ati na commanding DJ akuba oluyimba mu ngeri ya lugezigezi nnyo DJ naagana odduku olumba olukube lukube ze mali ati zegambye kale na mutunulira bwati kavubuka nawo kali kejas kalungi okalumbye mu area zaako kali mu field yako nemuga amadi leka togenda ino ne bamita green yalinga akola program yawe green mumanyi chali wange yaliwo green kati yaita salongo green ali katoge awai madi ati yagamba ga mwana nagambo yimbe nyimba yimba nga gravity nyimbe ezenyuma zikakuba bitema bikuba goza chikuba kitiecho mu mutima ningo olaba bloka yana nini mu mutwe yenyini yakuba mu ogutuli ninga ate erevudde ku ye ya commanding nga anyway ize olima tumaze dukola kati tuli mutekateekezi kola video olimba olwo twalukola tawo nga lulungi ninga tuba program yo kusinkana Nimrod ku Galaxy ngutwale madi ati na wanvu yembozi nga buli mugamba kaga mwana biliko likale litaka ku pressure ningo mtombuuza blood ati program eliyete yogena ko ku Galaxy tika ku pressure nawe nga baba esimbuza bubuuza program eliyete kuba nawe ina program zo yamanyi tukifixinze tutya sajja nga mpage nga lwaki setwaliro oluyimba ku Galaxy nemba ye kyali wajja leyo nezijia ni wewe na ine wange ne mutu ndo jembera nenga ngina nemba sinkana olusi nembala nayo weeks nga bidding andi nabo nenga wange nayo je wali ne koma oke wange ne refreshing amao ne relaxing ne mbirowozaamu neninya nengenda ku Galaxy ntwale yo oluyimba ngino tukabadi ku Galaxy nga bambi kiko naye yatusedda ngalese luyimba olwo era Galaxy eri enkadde manyi wayingira nga boti nga mukadirisa waliyo baba kulengera yego yabadi nga kikaga yo mwana wangu oyo ekiko yafaayo nnyo yo nga tutuuka wo nga kiri kitaddadi nga twogera nti ubona yono oluyimba biki nga Nimrod kale tugenda bikola naye nga yabyetaagisaamu ekyoja mu miro ate era kiko toyoza munenya atekamu ekyoja mu miro ennyo kyaki kuki ye ngaani olire step gyakoze oleeta oluyimba credit bulungi nnyo the blood ni muntu ali understanding sinoma bya kidongo yana atwane nga wow kiko wow kuliranga nsiimye kati tuba tupulaninga tukole video lockdown kakati awe tugenda otandikira ku lockdown wenyini abantu tujja okujja tuyingire engeri gyojjamu mu muto wange tuyingire engeri gyoyingiramu yali tenafuuka fango kuba nzijukira we nakyaza Alien Skin ku Radio 4 yali alina band etera gundi olukyalo oluddako wamanya ku radio yabamenya amannya naku lwasukendera okukyala ku radio yeesookera ddala nze namukyaza Radio 4 enakimanyako by the way nga jenesa amanya nti gwata mukyaza nze namusookera ddala omukyaza era nawe okuvaayo wagira ku boda babiri aya bingamba ke program njijukira nga tulina okudda tulina okuddayo ke yes kwana nze na Radio 4 natandikawo ekintu kyebakuba buli Friday baleta abalimi emina kuba freestyle biki kati nze nani njikoze nga club nga mulimu amataala wansi nga obeera muli obeera nga ali mu club naye nga studio DJ ali wali ba presenter tuli wano DJ ali wali akuba biki twali nze nagitandika kati ne muleeta waliwo gaye bamuyita
Akimo wa Border Safe Border ye yamundetera yali muwuliriza wange nnyo kwa an extent nga amanyi n'okumanya nti nvudde ku mpewo n'ajja ku gate anvuge era yatuleeta emakindi okitegeera so n'aŋŋamba yali agenda kuleeta ggwe kifampa yali agenda era agambye abantu nga bana be yali agenda okuleeta yagamba nina Dexter Mukyusa nina kifampa nina ne Tom B aliko by then oba ne Clement simanyi nanga studio ekwata omulira ate abantu baali bamwagadde nnyo ku mpewo kubanga omuyaye emuzze kati ate abalala bamuwulira ne bamumaayuusa kitegeera so kati tujja tandika ku lockdown okutandikirawo obadde balabi balungi bamuyita Dexter Mukyusa 256 endonga agikuba bingi bikola bintu bingi abikola ajja beatboxing ebisobola okukola sente Dexter alaali bingi ebisobola okukola sente kituufu so anyway tunaddamu olunaku oluddako tubale ku The Truth Media mwebale kubeerako salute